Let's go on and watch the story. Yakoleddwa NTV akawungeezi. Amazing. Solomon Kaweesa yeetaaga okuwa ebirabo bye. Ate bannaye NTV yategedde ka production. Wulira eŋŋoma. NTV tuwanise. 14 August 2018. Oh my God. Wulira story ng'egye bagitali. Wulira mood gye bakuteekamu. Very bad to compare two bad things. Agamba kibi okugerageranya ebintu bibiri ebibi. Oh, so you don't see a difference between Mr. Museveni and Idi Amin Dada? Answer jaddamu awo yenjagala. Namuga tolabawo njawulo wakati wa Idi Amin ne Museveni, tewali njawulo okubagerageranya kwe. NTV akawungeezi. Amen. Mu bulamu bwa Kyagulanyi bingi ebyakyuka kubanga ku olwo lwe yasooka n'okulaba ku mulambo gw'omuntu nga Webwoya ng'attiddwa abasirikale ba gavumenti. Bagamba Museveni nti alina buli kimu mu ggwanga lyaffe nakyemaliro ntolina ky'osobola kumuggyako. Then be like, you can't. You have to wake up from a slumber. They think that probably we're sleeping. We can't. Bagamba zuuku kava mu kirooto Museveni tusobola kumuggyako abatiitiizi abanafu ab'enyooma bye boogera. Don't do anything because he's got everything. Yaseka n'okuseka. That's what Milton Obote told him. N'agamba nti Obote ekyo kye yamuyita, kye yamugamba nti munafu. That's what Goliath told David. Agamba Goliath kye yagamba Dawudi. You know, that's what life threw to me and you when we were still in the ghetto. Agamba obulamu obubwono obwange bwe butwe bwe bwali nga batugamba nga tukyali eri mu zigeto. You can't do nothing. Nga ky'osobola kukola. Yeah. You know. Yeah. Agamba katulabe we tuli. Amen. Nze Kyagulanyi Ssentamu ndi mweteefuteefu okubakulembera mwenna baganda baffe abaagala enkyukakyuka okwambalagana ne Museveni mu mwaka 2021. Anyways, ladies and gentlemen, olwaleero NTV incredible mastery reporting okuva ewa Solomon Kaweesa, an amazing guy, wonderful voice, wonderful tone and intonation. He's a master at the language. I mean, he takes you onto this flight of wanting to be like, hey, mbereko mu boothing or recording ankulabe. He's so good at this. Yakoze story. Yakwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, president of the National Unity Platform. Tugenda kutunulirayo eyo story. Then tutunuleko n'ebintu ebitono byengenda okubuulira. Nze omu ku bantu afunye omukisa okuwayamuko ne president wa National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu. I take that as an opportunity, a mega one. Gwe saalabanga gujja. Emirundi egiwera. Ate emikisa egyo gyatandika nkyali mwana muto. Nga ndi ku Record Television mu Uganda. Nga MP yali yakamala ndowooza emyezi nga gigyo mu Parliament. Ne musaba interview n'agimpa ajja mu studio. Then n'endala nnyingi ezizzeeko. Naye mu interview ezo emu ku zo mwe yampangulira. Nagamba wow, this is incredible. Kyengenda okulaga. Abantu ba critics and skeptics and pessimists, haters abatawagira Bobi Wine bagamba ekimwagaza tutumu abantu bamwagala kubanga muyimbi. No, you're losing a point really. I mean, people will argue mu Uganda mulimu very stupid argument simanya big three simanya tuyina abayimbi basatu abasinga obunene. It's really nonsense. Tetuteekeddwa kubeera nga tucomparing abantu bitone buli muntu byanjawulo. I mean, you cannot compare talent. Nebino bibagamba greatest of all time. I mean, we're living in time. You cannot say this one is the greatest of all time nga time ekyagenda mu maaso. So I don't believe in that. GOAT, greatest of all time. Unless you go stopping the time. Never tukyagenda mu time then. Tusagamba greatest of all time. All time. How do you quantify all time? So, lwakuba mugazi simanya muyimbi. Go to that group eyo bagamba simanya big three. Jose Chameleon oba Jose Chameleon. Omuwe abantu
30 aba convincing ku kikyagendo abaweeyo ka political speech. He cannot. He cannot. One bado ogamba nti ku buyimbi bwaliko abantu bamwagale. Namulabako nga mu interviewing endoza yali oba Tanzania agenze ku kivulo oba Kenya. Baali bakubye Bobi Wine tear gas canister. Bamugamba muno bamukubye essasi bakiyita ssasi mu kaseera ako. This is I think I just found out that he's a sociopath. Yagamba nange bulijjo bankuba amasasi g'endongo. Ningamba what the heck? Ticho yogera chameleon. You're talking about your comrade. So nekitegera nti this one is not a leader. Tamanyi kwogera one kyekisookerwako ng'onaakulembera abantu. Ability to speak. Then Bebe Cool. I tell you, Bebe Cool. Yali ne bakasikudoza mwamulaba. Ng'agezako kukola statistics. Katugambe. Okuyimba akuleeta 00.3. Enamba ogijjewa Bebe Cool. Enamba eyetegeeza ki? Nze nagamba bakwata obuwumbi 5 babuwe chameleon. Nange bampa obuwumbi 5 babumpe. Then obulala. Okay, bye birowoozo byo. So you would think nti banene abantu bali reasonable nti bw'abeerawo olw'ettutumuli abantu basobola okumuwuliriza ne bagula byayogera. It's not that. Buli bukulembeze. So tugenda okwogerako. Let's watch this story. Nebadde gamba nti he won me over mu 2018. Nali mukyaziza ne mubuuza ekibuuzo nti lumu wageraageranyako Museveni ku Amin. Ne mugamba ekyo tokirabanga ekikyamu tekyali kibi nnyo kikolwa kibi nnyo okugeraageranya Museveni wano we yampangulira yayanokola atya. Let's listen in. One time you compared President Museveni to Idi Amin Dada. Yeah. Agamba otyo. Awo nga sinnaba kugejja matama eno mmere y'Abamerika yengezezza ettama. You think that was very evil? Muga tolowooza nti ekyo kyali kibi nnyo. Very bad, if I may say. Very bad to compare two bad things. Agamba kibi okugeraageranya ebintu bibiri ebibi. Oh, so you don't see a difference between Mr. Museveni and Idi Amin Dada? Awo ansa jaddamu awo ye njagala. Namuga tolabawo njawulo wakati wa Idi Amin ne Museveni tewali njawulo okubageraageranya kwe. Of course there's a difference. N'agamba nti kituufu waliwo enjawulo. No. There's a difference in the times. Waliwo enjawulo mu budde bwe baafugira. He was a dictator for 8 years. Amin yalina kyemaliro okumala emyaka 8. Museveni is for 32 Museveni afugidde emyaka 38 32 n'obwannakyema. years and counting. Akyagenda mu maaso. Okay? Amin could be understood that he was illiterate, you know. Yangamba nti Amin wali osobola okumutegeera nti maybe yali si muyivu n'omuwa excuse eyo. President Museveni is very learned, very troubled. To see him condoning that. Nti Mwami Museveni muyivu atambudde okulaba ng'awagira ebikolobero. You know, it's disappointing. You've seen Kimenya omutima. how people are being brutally arrested on the street. Things, I was not there to witness what Amin did. I've been around. Gamba saaliwo nga ndaba Amin byakola naye wendi ng'ebikolobero See Museveni bikolebwa. what the Museveni regime has done, including on me, myself. Ne kunze okubikola. Now, I'm going to pause you nkubuulire why that really won me over. Angamba ebyo ebigambo and I pause them like, wait a second. Museveni abaana be ng'alwana olutalo yabakuumira Sweden, omwana bamuzaalira Tanzania. Okutuuka okuzaala muhooze Tanzania kubanga Museveni yali safe wano. Mu biseera ebyo Amin nga yafuga ndowooza muhooze bamuzaala 1979 Amin nga yafuga. Obunkenke Museveni n'agamba kanziruse omwana bamuzaalidde Tanzania. Omwana akula amutwala Sweden. Okay? Ekimuddusa mu Uganda kubanga ebikolobero ebikolebwa gavumenti ya Amin, okay? N'agenda mu ggwanga gya seeking a safe haven, Tanzania. Omwana okubanga akula n'amutwala Sweden. Obwo buyivu na kutambula omwana afunye first class education, ategedde n'ebizibu byayiseemu. Then omwana atuuka okukula yamutwala ku Royal Sandhurst Military Academy. Muhoozi yasomera mu kye bayita elite of all schools. Gezaako noonyereza kugenda ku Google oteekemu Royal Sandhurst Military Academy. Ogende mu bantu abasomeddeko ne Winston Churchill gye yasomera amagye
mbuuliraayo oba ye ebyo ebikolwa bya Amin sorry bya Muhoozi yabiyigirawa Museveni yabiyigirawa kuba omwana we wabanga mukozi Museveni waba akola ebikolo bino yandibadde omwana tamutwala mu masomero ga elite agasomesa kye bayita professionalism mu kulwana. Museveni yandibadde alaba embeera eriyo Sweden n'agyeguma n'agireeta mu Uganda. When Bobi Wine made that argument ngamba wait a second, this now makes sense. That's when I started really paying attention to him. Now let's go on and watch this story ya NTV. Babadde bamnyoma nnyo Bobi Wine nga bwe mbadde gamba abantu bakyamunyooma n'abalala. But one thing I've really learned about him, if there's a thing I really nkitwalanga ekyokuyiga kye muyigiddeko kwe kuba nti tawuliriza bantu bamubuusabuusa. Akimba ne mu luyimba baatukasuka kulalira twaddanga birimba. Baatuzaalanga ensobi ne tufuuka ensonga. Amina namubuuzaako nga tuli e Chicago. Namubuuza nti naye abantu bakunyooma bagamba tolina ky'osobola kukola. Katuulize bwe yanziramu then tugende ku story gye nkugambye ya NTV. Amazing. You're watching Mordecai Marissa Live. Well, cynics have said you have to realize who you're up against. You're up against a dictator that's been in power for almost 40 years. He has everything. He owns almost all institutions in our country. He has the army. Mugamba bagamba Museveni nti alina buli kimu mu ggwanga lyaffe nakyemaliro ntolina ky'osobola kumuggyako. Then they're like, you can't. You have to wake up from a slumber. They think that probably we're sleeping. We can't. Bagamba zuuku kava mu kirooto Museveni tusobola kumuggyako abatiitiizi abanafu ab'enyooma bye boogera. Don't do anything because he's got everything. Yaseka n'okuseka. That's what Milton Obote told him. N'agamba nti Obote ekyo kye yamuyita kye yamugamba nti munafu. That's what Goliath told David. Agamba Goliath kye yagamba Dawudi. You know, that's what life threw to me and you when we were still in the ghetto. Agamba obulamu obubwona obwange bwe butwe bwe bwali nga batugamba nga tukyali eri mu ziggeto. You can't do nothing. Nga batugamba ky'osobola kukola. Yeah. You know. Yeah. Agamba katulabe we tuli. I mean. Oba kati obandiwa teyansudi yanzaawo. But see, you can take that to be a joke, but he really means it. I mean, I'm talking about Bobi Wine, but I'm so glad that he mentions kubanga ndi ne waneno nga tuogereziganya. When I was growing up, I mean, I write in this book, you can go on and purchase yourself a copy okuva ku Amazon nabagamba. The Odyssey of the Optimist, Mordecai Marissa ku Amazon kwechiri. They told me you couldn't do nothing. I mean, ngantandika ntya. How? N'abantu be nagamba nti nandyagadde okusoma amawulire ku radio ne ku TV nga baga. Good luck with that. Ebirooto byebyo. So yensonga ki bwe nabuuza ekibuuzo eyatandika aseka n'agamba we bagamba. N'agamba kati tulabe we tuli. Bwe baatugamba singa twawuliriza bali abaatugamba ebyo. Kati singa tuli wano we tuli. Amazing. Hey, ladies and gentlemen, I don't know. Namugambako lumu we try tunyume namugamba nti naye obuvumu obwo obujjawa. Speaking, even more eloquent. I think I'll come back to that later. Let's go on and watch the story. Yakoleddwa NTV Akawunge's amazing. Solomon Kawesa yetaaga okuwa ebirabo bye. Ate bannaye NTV yategedde ka production wulira. Wulire ngoma. NTV tuwanise. 14 August 2018. Oh my God. Wulira story ngeje bagitani. Wulira mood gye bakuteekamu. Oh boy. Ate Solomon Kawesa. 14 August 2018. Olugero lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa Namaddala we lutandika okunnyikira emitima gya buli omu okwetooloola ensi. Look at this amazing story. I say it is not a secret that we want to remove Museveni from power.
your courage eyo. Byolaba byali mu kibuga Arua mu lutalo lw'okuyiggira munnakisinde ki People Power Kassiano Wadri akalulu ku ky'omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ekyo mu kalulu akaali ak'okujjuza ekifo. Tubatadde. This is not news. This is cinema. NTV akawongezi. I mean. Mu bulamu bwa Kyagulanyi bingi ebyakyuka kubanga ku olwo lwe yasooka n'okulaba ku mulambo gw'omuntu nga Webwoya ng'attiddwa abasirikale ba gavumenti nga si mulala yali ddereeva we Yasin Kawuma. Come on, guys. This is so good. This is so good. Munasonye okupozinga. This is an amazing story. Production. Nate Kyagulanyi lwasooka okukwatibwa mu ngeri embi ddala ng'abaamukwata baamukuba ne bamuwulubaza nga tannatwalibwa mu kkooti y'amagye eggulu gye baamuggulirako ogw'okutambula n'ebyokulwanyisa wamu n'okukuma omuliro mu bantu. Ate NTV nakyekole yogedde abatta Yasin Kawuma. Okay, to get the mass. Gye byaggweera ng'ono ayimbuddwa okutwalibwa mu ggwanga lya America okufuna obujjanjabi obukirawo olw'obuvune obwa Lira mu background suspense kubanga bye bali mu kwogerako. This is amaanyi abaamukwata bwe baamutuusaako. Ekyalabibwa ng'akabonero ak'okumupondoosa mwana wattu baalinga abakomya omuliro mu kyoto ekizimedde kubanga Kyagulanyi yabumbujja bubumbujja n'atuuka n'okulangirira nga bw'agenda okwaŋŋanga baakuma omuliro mu kyoto ekyakizemedde. Pulezidenti Yoweri Museveni mu kalulu k'omwaka 2021. Nti nze Kyagulanyi Ssentamu ndi mweteefuteefu okubakulembera mwenna baganda baffe abaagala enkyukakyuka okwambalagana ne Museveni mu mwaka 2021. Ono we yajjira abavubuka bangi baalinga abaamulindirira edda ne bamusimba emabega era n'abo abaali batamanyi ku byakulonda kiri awo beewandiisa okusobola okwetaba mu kalulu ako. Ebyava mu kuyigga akalulu ako tebirojjeka kubanga nga 18 Novemba 2020 Kyagulanyi yakwatibwa ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Luuka ne bamuggalira ku poliisi y'e Nalufenya mu disitulikiti y'e Jinja nga bamuvunaana ogw'okunyooma ebiragiro ebyayisibwa ku kirwadde ki COVID-19. You know kunoonya Solomon Kawesa. My brother, I know you're going to watch this story. My brother, Omanja Lange. I'm telling you, this is chef's kiss. Ekyali kikkiriza munnabyabufuzi okusisinkana abantu 200 bokka. Tuba tugenda okusalawo akalulu kaffe. Akasambatuka akaasibuka mu kikolwa ekyo kaaleka bannayuganda nkumu ng'ezaabwe basimye nga n'okutuusa kati abantu baabwe tebafunanga bwenkanya. I love this NTV. Nga n'okutuusa kati abantu baabwe tebafunanga bwenkanya. Thank you. Thank you. Don't leave these facts. Do not edit them out. This is journalism 2.0. This is the hallmark of journalism. This is the definition, the personification, the true meaning of journalism. Don't just report news, but speak for the voiceless. Because many of them were killed. Others were abducted. Others disappeared. But even up to now, tetulina byakwanukula ekyo bw'okireka emabega obeera okoze. Thank you so much. Kamuzika akalala kaako. Ekyamala eggobe mu kibya gwali mwezi gwa Desemba ttiimu ye yonna gye yali atambula nayo okukuyega bwe yayoolebwa amagye ku kizinga Kalangala gye baali bagenze okukuyega abalonzi. Bobi Wine nga bw'atera okuyitibwa ennyo akalulu ako yafunvubira era obululu baabumuyiira ne busukka ne mu bukadde 3,600,000 kyokka era Museveni bwe baali baatika yamukira ekintu Bobi Wine kye yawakanya n'addukira ne mu kkooti esazeemu obuwanguzi bw'omukulu ono. Kyokka waayita mbale ebyomusango Bobi Wine n'abiggyamu enta ng'alumiriza nti gye yali addukidde yali tayinza kusiŋŋaanayo bwenkanya yadde n'eddakiika emu.
okuva akalulu ako lwe kaggwa bannakibiina ki Nuupu bangi bazze bawambibwa ab'ebyokwerinda. Bannakibiina ki Nuupu bazze bawambibwa ab'ebyokwerinda. Please spit all these facts out. I love it. Inject this reporting in my veins. Yes. Nga waliwo n'abatamanyiddwako mayitire, abalala baakomawo babatulugunyizza ebitagambika. For example, mu kifaananyi ekyo mwabo bwe bakulaze omutwe gw'ono ali mu kkomera, Edi Mutwe ali mu kkomera, n'abalala abamu ku bo abali omwo nkiwabba olumu abaawambibwa batamanyiddwa gye bali. Why? N'abandi okussibwako emisango bannaabwe gye bayita emijweteke tinga byonna bikolebwa ku nafu ya kibi. Laba nno ow'ekirespect wano eno. Alo ow'ekirespect. Ina ki Nuupu n'okumala Kyagulanyi amamiima Namanfudu ge yamala ggoonya. Amamiima Namanfudu ge yamala waggoonya. Obulamu bwa Kyagulanyi okuva lwe yeesogga Paalamenti mu 2017 okukiikirira abantu b'e Kyaddondo East bwali bukuŋŋaanyizibwa ku butambi oluvannyuma obwakolebwamu emboozi kyenyumya oba documentary ezeewangula engula ezitali zimu. Kkiriza nneme kukulekulira nga sikutegeezezza nti gwe nnyumyako mutabani wa Jackson Wellington Sentamu ne Margaret Nalunkuuma nga ku nsi baamussaako nga 12 Ogwokubiri 1982 mu bitundu by'enkozi eyo mu disitulikiti y'e Mpigi. Amaka mwazaalibwa akasaayi k'ebyo. Look at that guy. I mean, ne bw'oba okyawa Bobi Wine, there's something that should inspire you. Like you put away the head. Like wabeerawo ekintu ky'osobola okwegomba ku muntu oba tomwagala. Obufuzi kazze kalandiramu nga ne jjajjaawe yennyini yalwana mu lutalo olwaleeta gavumenti eriko. Kitaawe Sentamu naye yali musajja ajajjatta ebyobufuzi nga kyamuzaalirako ne leenya ku mulembe gwa Milton Opeto Obote n'addukirako mu buwaŋŋanguse n'aleka mukazi we Nalunkuuma okujeera n'obwana bwe yali azadde nga ne Kyagulanyi kw'otadde. Kyokka nga bw'atera okwenyumyako nti ye Mwagulanyi ddala ensi yayagula na Bwagulanyi okumalako nayo. Come on, you guy, what are you doing? Ayiyawo ekigambo awo ate nga kijira sakiya. This is poetry. I mean, this is poetry. This is poetry. Listen to what he says. Bobi Wine olw'okuba yeeyita Kyagulanyi omulembe omwagulanyi otyo. Kyokka nga bw'atera okwenyumyako nti ye Mwagulanyi ddala ensi yayagula na Bwagulanyi okumalako. Mbwe ensi yayagulana na Bwagulanyi nayo naddala mu by'emisomo wabula nga Katonda kyaterekera omunaku bwe kitatera kuvunda yalwadde akinaakufundikira mu 2003 ng'akoonodde dipulooma mu by'okuyimba amazina ne katemba ku ssettendekero make. I cannot help but really feel emotional every time buli wendaba footage I break. Kubanga I relate with these people. Edi Mutwe, my friend. Omulala ali mu kifaananyi kino eno. Njagala olabe vidiyo eno. Onodde dipulooma. Edi Mutwe omulabi awo. Now this one is Ashraf Kasirye. Musajja wattu bw'oli mulaba baamukuba ojjukira. N'okutuusa olwaleero operations yagendamu emirundi emeka emirundi girakamusinkana. Wano wonna omutwe gwagwamu munda. Byonna lwa kuvuganya Mwami Museveni. Mu by'okuyimba amazina ne katemba ku ssettendekero Makerere. Gw'olaba ono takaadira busa kubanga munnamateeka awedde emirimu nga digiri kyajja agifuna ejjuuzi mu 2024 okuva ku Cavendish University. Barbara Itungo Kyagulanyi yali mutokoseza emagere gy'awangaalira nga yamuzaalira n'abaana wabanda babana. Eby'okuyimba kwe byo sijja kubigenda buziba kubanga ennyimba zino kwe yajja n'obuvumu obwetuukira mu ntamu y'ebyobufuzi ng'akooya emboozi endagiriza egwana abayomba. Solomon Kaweesa, NTV. Come on.
Ngetona yenga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abafuzi abajjudde omululu tutome n'empenda empya ezikuze eggwanga erijjudde amabavu. Come on. Solomon Kawesa. NTV. Production team. Ya Akawunges. This is art in and of itself. Poetry. What a story. What a story. What a story. Speechless. Speechless is what you're seeing. I love this. If there's a thing at least you learn from Bobi Wine is to dare. Dare. If you really thought nti Bobi Wine emyaka 10 emabega singa bakugamba nti Bobi Wine agenda kubeera presidential candidate abantu kubayinamu essuubi nti Bobi Wine agenda kubeera president owa largest opposition political party wali ojja kusooka ogambe kamonja wenjagayo naabe kiki byonyumya. Omuyimbi Eddie Kenzo yayimba akayimba n'agamba si kirungi kunyooma ebintu by'ensinga bikyuka ndowooza we kagenda ne si kirungi kunyooma. You do not know where people are going to end up. And that's why, that was poor phrasing of this. We have to respect people regardless of what they might become. No, we have to respect people. We have to treat people with respect, kindness, and reason. Knowing that these people, bayino kuyayananga kwe tulina, bayino bwagazinga bwe tulina. This is what we see with Bobi Wine. In the end, dare. Dare to dream. Dare to do it. Do not listen to naysayers. Bobango ya ulirake abantu abakumalamu amaanyi. Lenyimba za Bobi Wine. Laba kunyimba za Bobi Wine emyaka 15 emabega. Then omalojo mulabo olwaleero. Now, it doesn't really mean people want to recreate. No. No, do not. You can look at Bobi Wine and find ways of how you become the best version of yourself. Of yourself. Okay? Ngawe madde mbategeeza nti namubuuza nti obuno obuvumbo nabonna obujjawa. N'agamba Muliisa ontwalanga muvumo naye nange ndi muntu nga ggwe kubanga bumaze okulaba estory omuntu mwangu nnyo okugaba ne mwana obaini kyali ekyo oba nange nsobola okukiba. Bwe namubuuza yagamba atya. Let's listen in here. But we had briefed people. We told them Kawempe is a precursor. It is a blueprint for what we want to do in the protest vote. I'm so glad that the people of Kawempe gave us a very good quick start. I think that's not the video. I think it was the other one where twali Massachusetts, Boston. Those area where twali ewa Chicago. I think this is why he told me that. Okay, let's go here and listen to what he has to say. To stand up against dictator Museveni because he's been told, you're nothing, you don't have anything. Mordecai, you define me as courageous and as brave, but I think that's an overstatement. I'm not as courageous as you define me. I'm a human being. I get scared. I get worried. Yeah. Like anybody else. Maybe the word should be desperate. Desperation. How desperate are you to achieve whatever you want to achieve? It's not about courage. Desperation. Because that's the truth. I'm just desperate. That my desire for freedom is stronger than my fear. Wow.
tinjaggayagga nti okwagala kwange